nange kikyonkoze lwaki ondeetedde enduluutu ogenda okwetegereza nga bakyali wano bannange ogenda okwetegereza katonda oluyi n'afuluma ebweru ono baamukuba oluyi yagwa bweru bannange eddagala libadde lya ddala Yesu kitugenda masa tenete banafa bamubara studios bakutusa kwa filimu ya Rafael Busurwa tutandika butandisi era tugenda kupatula bakasire John Bosco mu sinema ye y'omulembe mubiru akura muto musubwa ene kyatandika butandisi tugenda maso atenete era nga tuli kubumara studio natenga bulijjo okutusa ko sinema ezenjawulo Kemigisha Shemi Iraguha Moses bonna bakomyewo tutandika butandisi Immaculate Kabasinguzi ekyali ntandikwa tugenda maaso Bumara Studios natekwoli natenga bulijjo bagamba namuwonge Ruth tubajukira mwena tubajukiza okusubscribe nga kikulu nnyo sharinga commentinga ekyatandika omugabo gye tutandise twagala tube nga tumanya ku mulundi guno omugabo Busurwa Rafael yakuyiza olugero era n'awandiika script ate nga Kabasinguzi Immaculate Loken's manager Letitia Prime ye editor film enetandika egenda maaso atenete nambo wa Fatuma welfare kakati mukutandika ku mulundi guno waliwo akonkona sijja kugulawo omanyi waliwo abantu abefulu okubani omulimu gwabwe bagwera bidogwa leta sijja kugulawo nze ne mujjo kuntawanya okonkona n'akasiba wonkonkona okonkona ninga atayina byakola kyemugasale kayembuze nnume mu kyalo tezaali zakulonda mwe mwali musola ku mundo mumbonyabonya makambonyabonya okonkona olinga wenna olinga nnako tufudde kentangaze naje ekitangazo ai patemanyi togulewo laba ekitangazo ogenda okutangaza oku mama onkoze eki bannange ubadde ki bannange kikyonkoze banna nentangaza nendaba okutangaza kwonna nendaba kwonna okutangaza kwekuko kutangaza otangaza ki wowe mama ulira okutujja kanako okuzimbuluka koko mwana gwe negwe yagala kunkola ki buli wogenda mpulira nga ntadde mukebo olinga asika bwoti onanula biki byotwala okutangaza nengera buli wamu nga yegwe naye kati ffe twazza gwaki bannange okonkona nga wetuggulawo naye nga webatuyitako nga webatatubuuzaako webatatugamba nti oba tusanyala lwokusaawo bannange obadde kimukulu toyina busaasizi njugumira nzimbagatana nze nanze n'okutumbirako obusuwandi ndi wano gwobeereyo n'embeera eno ennaku n'enzita bukonkona bwe nkugulira bwengera bwogenda bwondeka maama kyokola neera kyoyazzaako wulira okukakkana nzikakka twala eri gusirwala gwe nnyabo abadde yeefunidde mwana mulabe bano ebagamba alinga omukozi emmata afazali mpulidde kabugumuko wenna ebbeere litonya litujja butujja litiringa okutujjukana neŋŋamba omuntu ono leero bannange tebangobe nno ku mulimu okwekwasa ku bagenyi b'abandi ekyali ntandikwa kati omukyalo ono bw'atuuka alina we yayengera kumbe waliwo yatudde dda eddiro gazi bulungi nnyo njagala olabe filimu bagiyita omugabo evudde Bumara Studios natenga bulijjo eminze nkwereza kakati watuuse dda naawe ngoze obuuza nze okuba natuuse dda gwe ngoze era naawe era ekindeese kye kyakuleese mwenna muli wano musunkuna muleegamba mutujjukana era mwagala okumanya biki biri mu kiraamu n'agamba buli ekigenda maaso n'okulekani oli wano weereetaleeta n'agamba nammwe weetuuziza mwefuula abansooka mwagala okutusooka temulina kye mujja kukwatako tugenda maaso ko ntujja kulaba gwe weeyogeze oba omusajja yali agala gwe wekka kati waliwo ali ku geeti asikaali
ye mwana mulenzi ono Iraguwa Moses original names wali kenyini naye atabudwa abagenyi abajja bannange singa abagenyi abo be bajja buli lunaku bwe batunembanga buli bangwa mukafuba nengwa mukafuba nze ne batansasula kati ninga yiridwe endebe yebiyenje nze nansi bwanta kulibwa ositegeera nekyendiko mpulira obuzibu mukama Katonda n'owuliranga wena simanyi na kumanya kyendiko omukyala nanyirira bunyefu tulifuna kubanyirira bannange oliva ku mulimu gwa geti eno bannange mukama Katonda waliwo ebintu byogera ng'olinga ekino bwekinyi naye maama kaakati tuba tuli awo ogenda okwetegereza maama naawe otambula osotya busotya olinga atayagala kuva n'onsobedde tunagenda tetugende tugenda sanga bamazo bali bajja tukusanga n'ekyapa bamaze okugabana buli kimu towe n'abantu pasa mukama gwe saagala opape mukama ali naffe gabyange ebintu ebimu mukama Katonda yennyini yayogera mube bagezigezi ng'ebyana by'emisota ate muvaawo ne mukuba emisota amayinja mu sitaani kumbe ebigezigezi era biba misota firimu egenda maaso kaakati munange tuba tuli awo ogenda okwetegereza mbubambi muzze gwani gwokimba kimba otyo totusitulanga bw'otuzaawo amaka gano ge bazzeemu kiki ngenda okulabanga noona konkona yoona abalulinenga noona yasoose konkona kuba kati guno omukonkono gw'olwaliro singa abakonkona baba bamyufu nga bwendaba mwana alinga eyakonye kati nokitunulira kyonna bomukama yibavaayo ono omuwala ate ye kalifujjo tomuzanyisa mulaba edduka yamusindika atwalira eddalu egenda maaso firimu yaffe nagambye evamu Emis Production natenga bulijjo era twagala tube nga tumanya ku mulundi guno luddaje ebigwera ne sinema yaffe ate nga tukyatandika butandisi oli mwana wa sitaani n'owulira maama mukama kaakati ono yamugamba gw'ogenda maaso n'okwefuulafula nomukumakuma bw'otubuuza kino otubuuza kiri tosindika mwana w'abandi wamma mukama Katonda akulokole akusaasire omwana omusonyiwo n'eddalu limulinga effujjo owulidde mukama Katonda abe naawe akuwa omukisa ono atambulanga atalina mukisa ate nga maama we wa mukisa gwevaayo naawe kwe kumumansula muli ono azze ne muwala we beebaani firimu ekyatandika butandisi anti tugenda kuginnyonnyoka bagiyita omugabo munange nga bayingira waliwo n'abalala abasoose dda bagambye balinda kusoma kiraamo era tebaagala batuuke wano ng'ekiraamo kyabayiseeko munange nga batuula bannaye abooluganda gasiya ani muganda wano olabani akufaanana needdira ekimu naawe tomanyi beweddira nabo wano wali babbeeyi nnene kati ono aba ali wano genda okwetegereza omwana ono ow'obuwala azaalibwa wano naye waliwo abagenyi abazze nga basungwavu bazibu kyokka omuwala ono yagamba sikaali bwe wabanga waliwo omuntu yenna ajja ng'amunoonya amuyite n'agamba nti nze yenna ajja ng'ayagala nze oŋŋamba saagala ogende maaso ate nakutandika kuba owozesawozesa abantu wano kati ate naawe ereka kugira bwebwe ngenzikiriza bukkiriza buli ajja towulidde kyegamba erabidde omulimu ogwakuleeta omulimu ogwandeeta ngujjukira baŋŋana n'okubuuza ebibuuzo ebingi mbukimanyi ebibuuzo ebingi bingobye ate nja kutangaza gwe singa tewali kana ka boosi gwe bayinza okunuma omusaala naye nandiku tingaba ekindo kwa bosi wangu baula bosi ayinza obutansasula naye nandimulivudde n'amanya mu nsi balivula ali wano agenda maaso n'ebikolwa bye ebyokuuma kaka tuba tuli awo tugenda okwetegereza nga waliwo embeera yange ono nankubira ayagala mutemwa gwe nga baguli ono nankubira ayagala mutemwa waliwo looya agenda maaso n'okuba nga nnyonnyola omukyala ow'omumaka muno bino byonna bigenda maaso n'okubaawo ate bano bali mmanju looya yabadde yatuuse dda kati looya ekyamukeezezza wano kwe kubanga agenda maaso ayagala leero kiggwe yensonga lwaki twawulidde nga waliwo abeesunga okuwulira ekiraamo kigamba ki kubanga omwami we yali afa ateeka
okugabana buli kimu kyonna waba avuddewo mu kiraamu. Kati looya yali yakitereka. Kati babadde nga bamukubira amasimu mangi nga buli omu yenna agenda maaso n'okuleka ndiyagala ebibye ono agaba mpe nze bampa bwe bati so nga ate oli eyagaba tetulina kwegamba omufu atalese kiraamu yoyo agenda maaso n'okuleka nti bamukayanira mu byokugabana. Kakati munnange obwedda looya gwe balinda bamayita natuuka kumbe yatuuse dda. Tugenda maaso ne sineema tunuulira ekitegeeza bali mu kuteesa biki bye bagenda okutugamba wano nga bamaze dda okuleka ne bakola ki. Looya abadde agenda maaso n'okwogera n'omukyalo omukulu Namwandu omukulu mu maka gano omugenzi gwe tamanyi bano be baana ab'obuwala abasatu. Sebo muli mu kuteesa omwagala kweddiza mali nga ffe tuli eno mwagala tugaggawalako mu ngeri y'okuba ntutunula nga abeebase. Ekyo musaaga temugenda tukola bikolobero nga tulaba ekyo tubabuulira mazima temujja kitukola. Kaaka tuba tuli awo ogenda okwetegereza nga waliwo atuuka. Kati ng'abaga musooke muwulire mwenna. Era ngenda kubanga nkibasomera buli muntu. Ekiraamu omukulu kye yaleka nga tannafa byonna byonna nabireese byenjagala ogenda maaso n'obbasomera. Banne mbadde njagala tusooke tuyite ku linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo abeere wakati mu ndagaano y'okusoma ekiraamu. Oli mulokole. Jambo kya Mukama. Twagala tubikkule Matulumaayo. Tugende Matulumaayo essula ey'omukaaga. Twaboolera Matulumaayo. Matulumaayo tumanyi ali musogozi totutamiiza. Sirikako naawe. Ekigambo kya Mukama kikulu nnyo. Ne waliwo okyogerera ne kirabikira ng'ekyobuwemu. So nga Katonda yakulembera mu buli kimu. Naagaba nange totulina kyotubuulira. Omugenzi ffenna yali atwagala kale wadde naawe yasooka ewo neeffe yeffe bba wange nange ate nze yanjagala nnyo singa mmwe. Munnali envu mbuye bamwagala nnyo. Kati twagala looya atubuulire lumu kiriwo ekyani ayagabira ani wulira. Ne bamulekwa basatu. Kati ng'atandika okusoma ekiraamu. Mu maka muno Namwandu omukulu mukyala yoyo maka. Juliet ye mukyala. Ye mukyala Juliet ye mukyala omukulu. Omukyala namba 2 Kenya Paula. Ye Nabukenya Paula. Omukyala namba 3. Omukyala namba 3 Magi Mwiza. Ye Magi Mwiza. Namwandu omukulu bamulese n'abaana basatu. Bannange nange mwinga mukyala Katongole omulokole erinnya lye teriri mu kiraamu. Kubanga ekiraamu kikyagenda. Ekiraamu bye kikyayogera bye bibyo. Naye omukyala omulokole nnyo. Ate ndowooza oli omugenzi gwe yali asinga okwagala. Ate atali mu kiraamu. Omwana wange Nasazi Jackie. Erinnya lyange liriwa? Nze eryange nga siriwulira. Siriwulidde. Tukyagenda mu maaso. Erinnya tukyasoma oba teririimu guma. Omugwalina okutwala. Wulira omugabo. Wulira omugabo. Firimba gitwa omugabo wano ewava erinnya lyayo wulira sikia. Saala Nabukenya Paula. Egomba. Bamuwa. Omukyala Mwiza Magi. Kyogamba bampadde poloti y'omukireku. Bamuwadde poloti mu Kireku Luweero eri mu Nsokolo ng'oyise Mayinja. Aliwedde yebya. Mulimu olusuku olwagwa akaleka kyokka terubala matooke okuleka empumumpu. Kaakati Mwiza Magi ye ne bajja bamuwa omusiri gw'ennaanansi ziri Luweero naye. Ennaanansi omusiri gwe bakuwadde. Ennaanansi omala ozikungula ndowooza otambula ogenda etakolekaawo. Mubisigalidde gwe. Byonna ebisigadde omukyalo ono mayumba gange gabapangisa ne kalina eri emakindye. Bya Namwandu ajjemu ssente ezirabirira abaana. Abakyala bayawala babaagala nnyo naye tebazaala baana ate omulokole alinga yazaala omwana ekiraamo tekimwogerako. Lwaki ekiraamo kiringa ekyesulisse ati lengera okubagana. Lengera embeera egudde wano. Omu ku baana ba Namwandu n'agwa eri. Omwana wa Namwandu agudde muli. Maama
yaye gwe pola banange lwaki olubadde okusoma ekiraamo omwana n'agweri lwaki olubadde okusoma ekiraamo omwana aguddemu mukwateko olaba oba mukono omwana omukono guli gunaaka omwana omukono nga gutabuse mwana ekintu kyaliko tugenda maaso firimu yeno bannanga omwana kiki noonu naye looya yatya omukyala ng'atandika kaaba mwanange tabadde na bulwadde bumuluma bannange n'okusoma ebiraamo lwafuuka lumba olutwala abalamu mukama katonda kyekigenda maaso wowe namwanda omukulu ng'avayo ng'akaaba nti ali munaku ya bba wange gwe tolina gyolo kati ogenda okwetegereza looya n'atabuka ne bayita asikaali lwaki bakazimu oluze omwana agudde leeta poliisi basooke yembooko okusooka poliisi eya kiboko yebesooka bannange tuba tuli awo ogenda okwetegereza ku luggi ku gate ono bamutumya abasirika ayita abapoliisi ate awulira kiki ekiriwa kyekigenda maaso efirimu egenda maaso kyekiri wano ogenda okwetegereza waliwo ayingidde ne tadata Kasire Yohana Bosco nasooka yetegereza ono bukyanga amanyira bayingira omusajja ayingidde n'entyakaali toyinza butatya ntyakaali entyakaali omusajja zakutte entyakaali amaaso galinga amookyeko kiki efirimu egenda maaso njagala weetegereze embeera eriwo gwe njagala olabe njagala weetegereze nasibawo mukaza kuta muntu w'abantu kaakati looya aliena atabuse baagala bayite poliisi balabo bakubano walweyeze n'obutwa baba bakyali ku ekyo ogenda okwetegereza kiki kino ekigudde wano pana abafwe hunu waawa sewo gwe gwani sewo gwoli waawa omwana wa katongole temunkabirira naye kati najja kuuma bayinayirizi oba najja kukuuma bantu besitegeera omusajja ali awo alinga alina ekimbulako atunula ng'omunywa munte yenna akanula yesungudde alinga mujja onkozi olutalo lwalugye muggulu eyo kati kirabika olutalo lwavudde muggulu ne lujja wano ensi bagifudde eddwaniro abasoose okujja oli omukyala n'omwana naye mbasimanyi mukama ekyapaana kuba kati bwe tukyali awo kuba kati ono wabanga zze nga ye w'amalogo kirabika waliwo olutalo lw'eddogo erigenda mu maaso oba olutalo lw'emizimu wano eyasoose basoose kulaba ng'ate oyazze nga simanyi owa bayibuli katonda mukama yeebazibwe nakoze ensobi mugatwala eri kuba kati ali kino ekizze mukama waateebazibwe kiyinza okuba kizze tumalawo katonda ali eyo ne sitaani ali eyo kalingana naye ngende kati yalabanga mu nju talina waalaga yessaawa ng'omukozi yeegobe oba anoonye waasitama mpaka emirerembe nga giwedde mu nnyumba mulimu omukozi wa katonda mukama yeebazibwe ne mubaamu n'omukozi wa sitaani wuuno
Simulaba. Umwana wa Katongole. Munange omwana nga agudde omwana akatongole. Odoga nkole. Kiki oyagala nkole? Kati ononye eki? Mwana nga agudde ononye eki? Kyendi kwa kima. Nze manyi ekindeesi. Mumuche muganda nze simanyi gyendaga. Olabitiya muganda wange. Byalekaga. N'agamba ebintu muganda wange byaleka agabye bye byaleese obuzibu. Mwana wa Lende afudde. Toyogera bya gabana ng'omwana abandi agudde eri. Ononye ki nawe yogera? Kati sooka otuule ekyononye omwana abandi wuyo agudde awo. Oyo mulambo? Ni mulabu. Oyo agudde mulambo? Nanti afudde. Ekyokufa? Simala nkole ntya? Nze ndi wano. Wondolantya muganda wange. Nze nzize kulondoola bya muganda wange bye yaleka. Sizze kulaba bafu. Muganda wange yaleka ki? Temufaayo. N'ekirala. Alabika. Ono yafudde aba avudde ku mugabo. Gabana. Kati tugabane nga taliiwo agenze oyo tumuwonye. Olwayogera ku byogabana. Esita. Nekwesisa. Neba muli bazibu. Olume. Esther yefudde afudde abalala batye badduke. Be bawadde omusiri gw'ennanansi Luweero Mwiza ne gwe bawadde olusuku olwakaleka mugundi mu kireku. Kati yefudde n'abanga afudde ng'ayagala badduke baganyi. Kati waawulidde ekyokumutwala omuziika n'awulira ku kyogabana nadda engulu. Nemmwe kiki mugenda maaso n'okwerekanya? Nkiraba. Kyemuliko? Ebintu. Muli ku bintu? Ebireese. Ebintu bye bireese akacyankalano. Wamma nze Mwiza mu bakazi b'omugenzi Katongole nze gwe yasinga okwagala Kaatu. Kati Katongole ayinza otya okuba mbu yampa nnanansi zokka? Mazima kati ennanansi zombi. Kati kyogamba nti mu bintu byonna yagala nze mbeere mulimi? Siri mu mativu ya nze byonna ebigenda mu maaso nange sibimatidde. Bajja batya okubanga mu kiraamo kya kitange nze siriimu nga mu kitange ebintu byaleka nze sirina mugabo. Firimu bagiyita omugabo. Kale musirike. Kyendiko. Ekitegeeza akubanga nti nnongoose embeera muganda. Njagala gende maaso n'okulekana embeera eno tugitereeza. Ebyemugage ebibakayanya. Wekibanga waliwo ebintu. Njagala nkole ki? Wulira. Wangi. N'agamba ndikambabuulire. Mube nga mugenda maaso n'okutegeera. Muganda wange yali tannafa. Ekimala. Yagenda maaso n'okuleka ndi abaako ebintu byannyinnyonnyola. Ensi. Era yampita bulungi nnyo ne tutula ng'abasajja. Ng'agamba nange ensi nga bw'ogimanyi. Ebiseera ebisinga okukola eddaame tekitegeeza nti ofa ku olwo. Taagayo nga gwe munywanyi. N'agamba nti nayeetaaga omuntu gwe nnyinza okuleka nimbulira eky'omunda. Abakyala nina bangi. N'amugamba omanyi abakyala nali nafuna bangi. Zadde n'ababazi. Naye ate waliwo abaali tebazadde. So ng'omukyala ow'omu maka yali azadde abaana 3. Kati ebiseera ebisinga munange olumbe luyinza okutemera awo. Abakyala bano ne bajja beegwingana mu bulago. Ne bw'oba olesa ekigambo kyo mu buwandiike n'okikwasa omuntu gwe weesiga asobola okyogera wakati mu bantu abo era ne wataba nsasagge. Munywanyi. Kati ng'amugamba ebigambo byo mbiwulidde bulungi. Kyengenda gana. Era mu buli kyontumye okukola siyinza kutenguwa. Tuvudde wala munywanyi wange. Nga bwe kiri. Era buli kyono ŋŋamba okutuusa n'okutembeeta ekyo kyo ŋŋenda kikola nga bw'ogambye. Bweze. Kati ng'amugamba nkweyanze nnyo. Owedde mukwano. Na buli kimu ŋŋenda kirabirira nga bw'onoobuŋŋambye. Yazize. Kale nno nkoze bulungi. Ne ambasada Mwesi. Kumwe. Kati ebigambo ebyo bye yaŋŋamba kenkole ekyaŋŋambibwa. Kati twatuuse ddeeyo ekiraamo kigenze mu nsasagge. Bwe muba mukaayana nga buli omu si mumativu ne kye baamulekera. Mulaba kye bayita enkanamo.
abakyala b'omugenzi twagala abakyala b'omugenzi awulira nga teyamati mwenna awulira nga tamatidde ku ekyo omugenzi kyeyamugabira akaze omutwe ng'ogamba nti nno baawe kye yakuwa si kyekituufu waliwo kyakyusiddwa mu kiraamu ŋŋenda kuwa akagoye omukulu yakimanya n'agamba nti ye yakimanya bulungi kimuyinza okukayana n'ampita kati agamba nti buli omu nyagala owulira nga tomatidde siba akagoye ku mutwe byalesi buli muntu yenno bamusika oba abamu ku bana abaana bamulekwa osiba akatambaala ku mutwe akamyufu kano n'ogenda maaso n'osumulula eddagala eriri mu ttandaali eyo n'otandika okulyemansira nga bw'omuyita ajja akubuulira ekituufu ajja kujja gwe bw'owulira nga tomatidde ettu liryo ffe tulina enkola eyaffe ate nga yamunda nnyo etwagala kubeera no mukayane mu bulemu obuntu bulamu ate nga mwena muli bantu bakulu n'ebintu by'akatongole eby'eddagala nze sibisobola nze ndi mulokole nnyo era mukama yeebazibwa ku makya mutuntu olw'eggulo siyinza kugenda maaso na bintu bya bulogo ebyo saagala munveeko kaakati munaye nga tujja tudda ku geeti tugenda okudda ku geeti ono yasobeddwa ennyumba yakyaliddwa abalogo n'abasabi kati awulira okonkona alina kyakuuma nakyo kiringa ekitangaaza mwalabira ebiddako naye baneegwe guno mulimu si gwa booda ate si gwa booda nosiya busiya noyita weoyagalira nayimirira temutumalaako maganyi mutyo kati ogenda okwetegeza gwoli waawa kuba obadda tulaba abantu abayingiramu wano mu nyumba balina akakwate ku nju eno kati gwe olina akakwate ki sebo oli otya tombuuza ogenda oba gyendi oba oli otya kati nina gwe njagala tojja mufuna omanya otya nti taliiwo ng'ate aŋŋambye ali wano kuba olina ekigendererwa ekirala gwonoonya yafaanana atya kati waba nejjali erawo saagala neyeesuŋŋusula firimu egenda maaso ye iraguha Moses original names sebo tomala gayingira okonkona nga akonkona wano olinga akonkona ewuwo gwe bagambe gana amaka galinga lusuku lwole wakeera ku maca n'olima weeyagalira oluyingira nonogadoodo wano olowooza oli mu lusuku lwa jjajjaawo ebigambo nga bingi obijjeewa gino kyali mu nyumba kyali kati oba wajja ali oba abeereyo kale genda olaba obaana abaayo ntabukira obugenda embeere kumbe netunabeera ku ekyo tunuulira n'okisaasira ate gwe nakulabye gwe nga engeri gy'osaawula embaliga olugezigezi lukuli mannyo gwe olugezigezi n'otambula ng'olugezigezi nobanga omwana omugaga naye nga wenawe n'obwavu bukulabira ku maaso mpulira buwunya ne matu naye gwe lumu ojja kunsanga nga sikiriiko ojja kundaba omanyi omuntu omu ayogera ebigambo ebingi ebyobusungu ne weebuuza gy'abijje oluusi ng'omulimu guno gwakola gwe yasaba okukola ne n'atandika okukwatibwa obujja ate abo baggulira ye ng'omusirikale alaba naye yandibadde aggulirwako ng'obumu naye baamuzaala mu lulwa abakopi kati ekyo kibeera kimutawaanya kaakati eno waliwe bali mu kulagirira buli atwala akapapula agenda netulya akabugo akabugo ako emirundi 9 ogenda kuyita katongole emirundi 9 ng'omaze okwesiba akatambaala osumulula akabugo ettulya akabugo otandika okwekansira eddagala eririmu nga bw'oyita katongole emirundi 9 kati tuba tulyawo nga bannange bange tazaalanga mwana mulenzi ono avuddewa sole munsonyiwe agudde mulu namwe musirikeeko kumba omwana wano omukulu ayina eddenzi mama jangu bebi kati ate bebi agenda otuuka okwetegereza ekiri mu ddiiro mwe kati n'omusawo naye atabuddwa omusajja ayingidde ayina engeri gyamutunulidde amaaso agenkaliriza ng'alinga yali amubbyeko kati kwe kuvaayo huwai ekigenda maaso kye bayitaani nga mugamba nti kiki ekigenda maaso wankubidde nga oyagala kundaba
Ebyadala. Ngamugamba okukubira munange omutima gwagenze ne gunkubaawo. Nawulidde nga gutuntumuka nti ne ngamba omutima ogukuba guziima kiki? Nandigambye nti masanyalaze ge gagenze nti gukolera ku masanyalaze. Kyogere nno kyade ogamba simanyi nawe ntandika erinnya lyakyo kirina amanya mangi naye tegugerekeka. Eno abaagala ebyobugagga buli omu n'alondawo akabugo. Ogenda kujjira ngenda okuba tuli bize. Kati nga mugasooka olindemuko waliwo ekiri mu nju eno. Kutuuza singa omuntu yazidda. Omuntu ne bakuzaawo. Ng'osobola okugenda maaso n'okuleka kandi osobola okukola ekiddako. Ono agenze n'akawero. Y'omu ku bannamwandu b'omugenzi. Ng'akwata kubo yeeyongerayo. Njagala olabe. Ani omulala? Wino abona obuntu ne mbutwala. Nikisibamu. Nikwatidagala nendye maaso. Yamubuuza bwe ntwala n'enkulanga bw'ŋŋambye omugenzi n'amulaba nti ye ajja kudda bwe babanga bakuwadde ennaanansi nga yakulekera kizimbe ajja kugamba. Kwata eddagala lino. Okakasa byogera. Eddagala ndyenkaasire. Emirundi mwenda. Gatongo. Firimu egenda maaso. Ayite Katongole. Gatongole. Ayina okuyita Gatongole. Nze ngenda kumuyita Gatongole. Wabula ensi eno. Emaali eyinza okutuusa awazibu. Kyekigenda maaso ewammwe. Nga buli avaayo. Baabo bamaama be bato. Kati awulira akaagala omulala aliwa. Nditwale wange. Kati kyogamba. Ate byobugagga. Wentwala akantu ako nga bugambi bali. Mbo mwami wange anaakomawo. Nandaga emaali entuufu eyange obugabane bwange. Masina gyendaga. Kati ng'onaamugamba nze sigenda. Tugende mwana wange. Nga mugamba mwana wange tuve wano. Nze bye bintu by'obulogo sigenda bikola. Ekisooka nina Mukama naawe omulaba mukutte mu ngalo. Mukama ali mu kitabo kiri kyakutte. Manyize nakuzaala. Namugamba mwana gwe bw'oba okimanyize nkuzaala tontenguwa. Okwate ekkubo otambule nga bwe nkugambye munnange. Kwata akawero. Maama tetuva wano nga tokutte kawero mu ngalo awo. Gwe na Yesu. Gwe mwana gwe. Weegala kutandika kwesiriwaza wano. Yesibe ku mutwe. Nze bajjajjaffe abasatu emabega babadde balokole nnyo. Era mu mulyo lwaffe mwe mwava abamu kwabo Yesu bye yanaaza ebigere obutuukirivu obwo tunaabuddawa. Genda kugenda. Namugamba oba totwala ddogo nze siva wano. Dagala Yesu yampenda. Ayi Mukama Katonda wange ku ndagaano za Yesu n'abaana ba Isirayiri otutaase nze omwana wange we mbaze muzaala takwata ku ddogo nze nvudde wano. Bulikira kutuseeko kuki kumuti. Kati lwaki tayagala kutwala ddogo? Ate kino ekikyala kyepancuula kino. Kije mutalabanga. Kwata bintu byongera. Kakati ssebo. Kwata. Wabula mwe babbi mwe. Muli babbi ono n'akwata eddogo. Sawa ya kuyita mugenzi. Siba. Ne bane ebyobusi ebintu bino ebyobusika byatabuse butabuse. Ndatoza. Ebyobusika byatabuka. Enda kudda. Firimu egenda maaso. Anura babbi. Mbwase. Firimu egenda maaso. Weetegereze. Genda kujja. Ndakitambula ndakuwanga bibi. Munange nga bagamba omulenzi asooka alindireko wano. Humula nga mugamba akomawo kasooka amaliriza ebiddako. Tugenda maaso ne sinema. Bagambe nti simanyi tugende twesiba ebibero twemansa ebidagala wayoka jje. Maama. Ogenda kesiba. Taata alina okujja ampe ebyange. Ekituufu kale saya. Takakalamu. Kale sebo nagiddeyo maama wa Kawero. Gera. Naye amuduumiranga w'amagye era ayogeranga alina kibuuka awo. Maama tusookola ku muwala we bwamutabukira ng'alinga empologoma enkambwe. Ebyobugagga bikusingira Katonda. Namugamba kyogamba ebibugaga bikusingira Katonda. Omuntu aku. Ate nga Katonda kennyini yagamba ebyakalisaayo byakalisaayo, ebyasiza byasiza, n'ebya Katonda bya Katonda kalisaayo. Ade kintu tewanzaala wano. Oli mwana wa maka gano naye njanga siri mu kiraamu. Bw'oba Kati ng'amugamba munnange mpozi nga toyagala kumanya ekituufu kigenda maaso. Ogamba ebibugaga tubiveeko oba baleme kumpa mpozi nga siri wa wano. Kati bino byonna byogerwa
omubulenzi ono yazza awulira enkaana ezigenda maaso za bya bugagga. Omuwala oli ng'akwata nnyina bave wano ye mukiramu tabaddeemu. Kakati no looya naye ng'akwata ekkuba oluvannyuma ng'afuluma. Kati okwata eddagala mulamu. Inze Namwandu ng'aligaana ye mukyala mukulu. Ensonga eno etambulira ku ggwe. Nze eddagala nalireese. Namwandu omukulu ng'aligaana naye yaleese eddagala ng'atuuyana alinga ali ku kyoto. Kati kumbe ono alindidde wansi. Ogenda okwetegereza looya wuuno avaayo ayambala engatto y'omulimu gwamulese guwedde. Kati nga mugambo wayi maama. Nsonyiwa okusumbuwa naye waliwo ekyendabye kale wenzijidde munda ensonga ezaawo kati tezinkwatako nnyo. Omanyi munange ngenze nenzija nga mbadde kale ngudde bugwi naye omwami ono gwendabye yaani nsanze wano munange nange ondabira wano. Omwami oyo omwami nsinga ayingidde wano nze yansanze natuuse akacyankalano era olutuuse embeera neegugumuka genjirabyemu ekiriwo mwami esegedde gyavudde teri n'omwamanyi tejja kulinda ati mutege era siyinza kugamba nti omwami omanyi gyava. Wantu enali mulabye. Omwami ono agamba alinga alina we yali amulabye naye tajjukira watuufu wa we yamulaba. Omwami ono namulaba wa? Efirimu egenda maaso njagala olabe. Efirimu egenda maaso tondolera. Mwana wange sisobola kukakkana sina wenzikakkana. Kakati munange okudde emanju bano bagenda maaso n'okukakkanya nnyabwe. Kubadde mulaba tukozesa wanina amalogo Esther. Wanayo wali aliko maama akutte ekintu Kiki naawe sirika njogera ne maama. Esther. Kati bano bagamba maama mbuna akwate eddogo balabe ekituufu. Sijja bikozesa naawe ono n'agamba baana bange temugenda kukwata ku ddogo kubanga nange sigenda likwatako. bagenda kukozesa ebintu. N'amugamba naye kimanyi maama bagenda kukozesa eddogo eryo babe nga bagenda maaso n'okumanya kyonna kye banaamanya ate ffe nga tetukitegedde. So nga naffe twandibadde tukwata eddogo ne tutegeera ekyamazima. Omanyi laki sibitufu Gwe manyi okuva edda taatawo nga tanaba kufa. mwana gwe Ijjo omukwano gwe era nga jja naye. n'amugamba omusajja oyo aleese eddogo omulaba nze simwesiga. Kati mbu yali mukwano gwa kitaawe w'abaana bano kyokka bw'agira bwe yeeyisamu ono mulamu ng'ate ba Luganda ng'azze kulaba bintu bya muganda we kyokka tamuyinaako Luganda wabula omukwano ogwafuuka Oluganda. Si musawo. Kati onaga omusajja oyo nze tandabikira kuba musawo. Ninga ayina kye mumanyiko omusajja oba nina we namulaba oba namulaba wa? Omusajja ono yamulaba wa? Eta ntuufu. Waliwo ekimuliko ekitali kituufu. Ne wane no wetuli yabawaawo. Mama kugenda ku street kubona. Kati ono agamba tagenda kugenda ku street aboneebone. Bali bajja kuva eri nga taata abawadde byonna bagenda kuyita naye ogwo guba guli muzimu. Okuyita omuntu eyafa najja n'ekifaananyi kye n'omulaba bulambalamba guba muzimu kye kibuuzo. Weetegereze. Weetegereze. Kati nga maama amugamba nze sigenda kwesa ddogo ale si waliwo agenda tugoba. Kati waliwo ataali mu kiraamo yasinza ottiisa bano. Taata bwe bamuzuukusa nadda nga abali eka bafulume abalokole bayingire. Kati ono asobeddwa kale weebale kyava amugwa mu kafuba yo omwana abadde ki gwe naawe abayi mukola ki David negwe musajja gw'obadde kimuvubu kweyagala kunswazaswaza kati omwana yeetabu asobeddwa wazi wano kwa okudda ate ogudde looya mu kafuba simanyi nange sitegedde kigenze maaso tategedde naye alabidde awo ng'amaddu gamusindika gamuzza wali
Sandra tonyige ne gwe gwana gwe naawe nno. Asikali. Sandra. Ogenda okulira. Kyekiro. Mbwa. Embwene nsajja togiraba gifulumye. Kati nga mugafulumye embwa. Embwa eriwa. Ono yamuyita ogenda okwetegereza musajja wattu bamugobye. Ayingidde akafuba k'omukazi akafubutuse n'akayingira abadde nga ayingira empuku. Kati omwana n'amusanga. Kati ate naye kennyini alinga atamanyi ekintu ekyo kibadde kitya. Kati baamugobanga embwa. Kumbe waliwo abadde Kasonda. Waliwo abadde Kasonda ng'alengera. Yagala kweyogeza weebuuza obuuzani. Omusawo ono alabika si mwangu ng'abalala bonna bwe bandibadde balaba. Katulabe ludda gye bigwera ne firimu yaffe munnange tugenda maaso. Kati omukulu ngadda wali ng'awummula. Omukulu bwadda wano okuwummula. Okola ki? Naye gwe otandika otya okunzukuza okimanyi mbadde neebase abadde akima bubaka. Tojja kubitegera kubaga mazima. Kati nga mugabo baka obutikulirawo. Bino ebyobubaka tobimanyi. Okuteerera kwa naaga atomanyi okuteerera kw'amaka gano byonna biri mu myoyo gye njogera nayo. Twala eri onoonyawo otandikira kusala magezi ku lw'oba nnyini gwali gwagala ekyamikairi ekya kiki? Kyali kya Mikayiri. Sio byogera. Yali ayagala kya Mikayiri lwaki tekyali kya Ssewankambo. Ensonga ya muganda wange yangamba kuba kati gwe vako ebyo nze ensonga gye ndiko wano ya muganda wange era yangamba okutereeza kye ndiko kyentereeza. Kati omusawo ono alabika yayagala okubanga waliwo okubaako okwo okulega ki eŋŋoma naye ne mujja mugaana okubaamu kwaya. Kati ebintu ebyo ono okuziringita n'okwo. Kati omukyalo ono tamwesiga. Kubambu yayagala okubaako kyagenda nakyo maaso ekikolwa eky'omukwano n'omwami ng'akyali mulamu. Nga alina ensonga ze yeegayi kikyo tamanyi kikituufu. Kati ssebo byonna byoyogedde mbiwulidde naye sirina kyengenda kukola. Njagala osikuŋŋaanye buli kyewaleese kuŋŋaanya embugo zo zonna. Kati ogenda okwetegereza namwandu amugoba amukooye. Sirina kyengenda kukola kize nkufiiridde. Ng'amugamba nti byonna ebintu byonze goye kazisawo tambula ogende. Tumalako emirembe nnyini. Nkasibye nno ebyo byoliko osaaga. Nga bwogenda. Ngende oyogera boogezi ne ngenda ntyo. Gombanyi lwaki nazze kugenda. Munnange nga tujja tudde erudda. Kati omukyalo ono engeri yali omulokole bambi yazaala omwana w'embeera nga bw'omanyera byakweyiya bali mu kazigo kaabwe. Kati yasoma Bayibuli ne yeebaka. Kyokka tugenda okwetegereza. Nga maama yeebase. Omwana yajja asooba. Omanyi omwana ono yalaze omululu mungi nnyo mu by'obugagga. Kati yamuggyako Bayibuli. Yalaze omululu mungi. Olina okuyita balo. Oba oganyinja mukuyitira. N'alyoka amusiba akawera akamyufu. Balo nino mukuyitira yagalagaana ebyo byoliko osaaga. N'alyoka asumulula. Eddagala bagambye tolaba. Oyita ata nze kandikuweereze oba toyagala oba oyagala. N'agenda maaso muyite Katongole. Muyite Katongole. Omwana ogenda okwetegereza omukyalo ogenda okwetegereza omwana amukozesezza emikolo.
Sikabike twaganye okuleta wano. Omwana nakozesa maama w'emikolo. Okoze ekirime. Mwana wange kikyonkoze lwaki ondeetedde enduluutu. Ogenda okwetegereza nga bakyali wano bannange ogenda okwetegereza. Katongo oluyina afuluma ebweru. Ono baamukuba oluyi. Yagwa bweru. Bannange eddagala libadde lya ddala. Omukazi ali munda oyo ku muzigo yali asula ku muzigo omuzimu ne gumulumba. Ogenda olira akasiriikiriro. Maama yalaajanamu gumwawo. Yalaajanamu katono. Nedda bambira bambira olazewa bannange kuba kiri okutte munange leka. Owedde. Bannange maama ng'atandika kwebikako. Wabaddeho okufubutuka kw'okusiitaana. Maama ayogedde. Tayogedde akinkoze. Tayogedde akinkoze mwana gwe ondeetedde obuzibu maama. Kuba gali amaanyi si ga muntu. Katongole yalimu obunafu naye okumaanyi gano ng'agusimbuka kwa bulala nnyo. Mwana gwange kikyonkoze. Katongole olowooza yababuulira byapa. Katongole teyabawa bya busika yasimbuka maama omukwano nga gwa kiro. Kakatuddako eri mwana muwala Kemigisha Shemi original names akwereza nga mwiza. Omukyalo ono ng'agenda maaso firimu yino tunuulira. Nga yeesiba akagoye, bw'amala okwesiba akagoye bulungi nnyo ng'ateeka wali essimu. Naye gitongore baby nkene banaigwana gwe, how could you do such a thing to me? Kati nga mugaso kontunulire ku mukwano gwe nakabira naye gusajja gwe banange toli mwenkanya ku bintu bye wagaba. N'olyoko nga biri omusiri gwe nanansa ate nga muto. Nevertheless naye gusajja gwe n'olyoko nsindika eruwero. Kyokka bane mukwano gwe nali nkulaga ng'ogamba nkwagala musajja gitongore. Ngutongore sokojje. Jangu baby ombuulire bannange bye wampa ennanansi ze wampa oba olaba nga njamu ennanansi ani yagamba nti guno omubiri gulima. Baby hati nanywa amacunda. Daddy nali ekitiribiisa. Konka nenda nkwate ng'amawure. Ng'ayita Katongole. Konko takasindika mu kyalo. Sijja kulima. Oba agambye Katongole omuyita emirundi 9 ono ndaba ayingira 2. Kati yatega wali essimu ye. Ulira. Tayinza kumpa nanansi. Oba kwadde nanansi. Kati nali okasaaka essimu n'erikodinga. Yasaaka essimu n'erikodinga. Ebigambo ebyono byayogera bibenga bikola kibirikodingiddwa tebamulyako emaali. Nkweni mukwano my darling see wenda nansi tobazaagala nga wali oyagala nnyo ebibala mbadde nga mulimu n'ovakedo. Nkweni baby nze ndabanga wanseera nkeni nga mugaba abakazi wono ojolekera mukazi wono namwandu gwe wagamba toyagala nanyo n'omulekera ennyumba ey'amaka kale wani gimuwadde naye nompa ku bugagga oba emakindye nkuwa emizigo gy'emakindye
emizigo gyo yagale gye makindi nkwongera obugagga mbebi obonjagala nyongera obugagga wenkwongere gye twasembye okulaba bebi nga yazze oyagala kwongera bugagga kati sooke nkwongera obugagga then nkwongera obugagga ogenda okweregereza baana bawala ebyobugagga naye banange baanamu ab'obuwala ti ennaku zino omulembe gubadde kiguno omulembe ogutatya okwo okukiika nga kwali kwa kusimbuka kaakati munnange ono yalina kyaliwe guno nandigufiirako namugana naye kimanyi omulimu guno nyinza ofiira wano kati Getiman asikaale era omanyi munange bw'obeera oli mulunzi wa nkoko era emboozi ye ebeera mu yabalunzi wadde baba babumi oba mbuzi era baba balunzi kwega emboozi ekwataganira awo kati ne Getiman era emboozi ye baya kwegamba noonya Getiman munne emboozi ondoozi olengera oluserigende kwega abamanyi levo ye ofuna wooja kati atandise okunyumiza ono ba geti ye wabwe agirekeddaani Getiman azeeke waamu ne bateeke bbi namugamba munange ejjo twafunye abagenyi wano nga wali ebyana biwala ekikazi kyagenze ne kijja kitiribiisa kati ng'amugamba ebintu ebiro ne tewali kuloba nkoze ntya nengamba mwana ekyala kino nkoze ntya nga kinyirira nnyo kigende nga sikikonyeeko ine nawo nkoze otawulira buli lwonyumya mpulira musayinka munze kati bamunu buli weboogera binaalabanga amasavu agateke naawo onyumirwa bw'omugundi naawo olimba kati geeti yaba bamunu gyakolera ewaabwe walabika walabika tebakyala bagenyi ne babamunu ye kenyini atunula nga amaddu omanya amaddu yabadde n'okudduka wadduseewo naye awulira yeeyongedde ogguma kati nange simanyi kati lwaki tompita era onyumiza bunyumiza nga byagenze ebintu ng'ebyompulira netwokutunula kuba kwa babiri afazaadi nentunula naye n'otunula netunda n'omutima ogumu nga tyesiseemu kugamba nga okunaaba nozo tebina bisagala amaziga bambibaka biraaba amata kubona ekirabyo ekyananga nebukutoko buuti efirimu egenda maaso kati olunaku lwajjo sategede kyabadde wano lwali kyali awo kati ono omwana wa boosi omu jo kifudde simenti afudde nga kibinna ati ati afudde kati lwali kyali awo mpula munda simanyi beekabyakabya simanyi bikyo ninza okuwulira nti ate simenti azengu nga babulekana ati ofuusawa oba bade bazanya kaliyoki sabitegedde bulungi agenda maaso n'omunyumiza embeera eyabadde wano ebintu byonna ebyabadde wano kwega bibadde ng'ebyobufuusa yatuuse ne mu mbeera okubanga atidde ate abazze okuba bateesa ku bya famire abalala bazirika ate bafudde ate batambula mulimu abalogo n'embuuza olutalo luno lwavudde mu ggulu okujja wano tugenda maaso kye tuliko kya lutalo lwa muggulu yes amadenzi zanga amanyi tugenda kugira kati ng'amugamba ekiriwo ekigundi kigu kale kale ujenge agamba ogenda okolera mu bifa sooka ove wano abakulu nga tebannajja tunuulira musajja mukulu sirala kuntwala ku bakazi bayi musiru okimanyi omwami ono abagenyi bonna abazze wano alaba nga addeemu be waliyo baddeko n'omuntu nga ye okuba nti oli mukazi we tekimwetaagisa kuba ne babeera bonna waliwo kye bayita okwesooka ate tekubeera kubulya kati ye tafayo batabulidde naye okubwesooka waakoma mundu ensobedde kaakatuddako eri musajja mukulu David ye mwana mulenzi mubiru Akram tumujjukira mu firimu ng'obukalabanda bw'ekyaggwe naye abaali wano agenda maaso n'okwata okubajjukira atwala ebirowoozo
we yakutte kuba okuyingirira ewa girlfriend we yenno yazze ng'omugenyi nga tamanyi waliwo ensonga ennene eziriyo naye omusajja ono bwe yamulabye n'atandika okutuuyana kyokka ebyo nga tokomye ku ekyo yabadde ali mu kunnyonnyola looya ate najja awambibwa amaddu gaamuwambye awo n'alyoka yeefubitika looya omulundi gumu naye kennyini oluvannyuma ne yeebuuza kiki yabaddeko kumbe waabaddewo amaanyi g'eddogo omusajja ono yaani kati yasooka ne yeebuuza wawe namulaba kakati najja ku mawulire ga Bukedde News agataliko nfuufu omusajja ono ndabika namulaba ku mawulire ajja ayita mu video files zonna ezagataliiko nfuufu omusawo w'ekinnansi bw'alabika mu kifaananyi abadde akolera emirimu gye mu bitundu by'era kaayi omusajja ono amawulire gaamuwandiikako kyokka ekisinga okuba eky'omutawaana akozesa eddagala y'ekinnansi n'aluga abakazi bagenda okuddamu otegeera nga babbyeko ekya Mikayiri ekitali kya Ssentongo. Wamma omusajja ono amawulire gaali gaamukuba mulimu abalogo nga ye yalufuna eddogo lye kukkusa. Kaakati kikuwa kutegeera ki? Munnange mwana muwala ng'ajja ye muwala w'omugenzi omukulu kati nga mugamba mbadde nina kyenjagala okumbuulira. Basomye ekiraamo. Wamma ekiraamo eba kisomye. Ebintu byonna ebisigadde bya mukyala. Wamma bagambye ebintu byonna okusinziira ku kiraamo bya maama waffe. Maama kuŋŋamba nti kino kyekya. Kyokka nze baagala bya maama waffe ate maama waffe mbonaffe tubeera tugabanira awo kati nze nyala amanyi ebyange byebiriwa wamma. Kadde okumanya. Ekitegeeza agala omanye ebibyo. Kitaawo biriwa bye yagamba nti byebibyo. Kubanga oli ayinza okugaba ebintu ebyo by'abaana bange. Naye n'abaana buli omu abeerako waakoma. Tebigasa wamu mu ggundu. Abaana kati nze bonna banjagala. Firimu egenda maaso. Awulira okusanyuka. Mwana omwami ono waliwo ekyategerekese oyagala kumanya bibyo. ali mwala Wekibanga oyagala kumanya bibyo genda ogira akabugo namugaa olubugo olulabye bamulaga olubugo tamanyi lubugo olwetegereza olaba olubugo olwo ndulaba olaba bulungi ye ndulaba buli kimu ekiriko kiraba ng'amuga agenda ku lubugo olwo ng'asituka olulaba olubugo olaba olubugo olaba obugoyo obuli ku lubugo okwo kati waliwo ensiriba olabe mu lubugo otyo mbadde njagala ojjewo kali akabugo wali kumba alagirira omuwala naye omuwala amulagirira bannange okulagirira kw'omuwala omuwala nga bamulagira okulagirira atandise okulengera amakuba agalimwa kati bwamulagirira eri bwambuzaabuza bwamulagirira akali ewala muwala bwakunukiriza bw'atayagala aveeyo mangu bwamulaga mwana nga kidala nyina ate yaseerebwa kubaka kati alinga madongo ng'erabye egumba omuwala bwamulagirira eri firimu yiino kati olesaako nkugamba leeta n'akalala n'amuzaayo ayagala kumulingiza kumba alengera maapu ensitale kusitala kwonna n'amutuma engulingo akabugo ak'engulingo nga kuli n'akagoye
kati ng'amugamba gwesibango ku mutwe weemansa eddagala eriri mu nguli emirundi 9 agenda kujja akubuulire. Bw'akubuulira ekyo kyayagala. Efirimu egenda maaso. Amubuulire ekyo kyayagala. Kaakati aba agenda okwesiba ono nga tamusanga. Ng'amugamba onoonya ekisago bi wano. Ng'amugamba biki by'olina ebyo kwendi buyagaza ki? Bino byagaza ki? N'amugamba lindako okunyiiga. Byonna muna biwanda byenero yansonyiwa. Ebyo sooka obireke. Naye waliwo ensonga eriwo endeese ensonga eno ekwata ku bulamu bwo. Saagala ogwe mu buzibu omusajja oyo. Omusajja oyo agenda leeta emitawaana wano. Kati gw'otabe ng'abali mu mitawaana. Nze naawe naffe ani ali mu abali mu mitawaana. Gwe manya nakutamiddwa wantamye. Ebintu byamuwadde nako. Ate mwana mwana ku bulungi bwe n'amaaso ago buli watunula bw'ati abanga asaaga kumba ali sidiyasi ono baamukyaye. Nze wantamye dde oyinza otya okugwa mu kifuba kya looya. Mpuliriza Sandra tumanyi engeri gye nkufaako. Sandra ebintu bino tusooka bijjamu omuzannyo jjamu obujja. Munnange essere muzannyo nsaasira naawe ebigambo by'egamba bye bituufu mukwano ntaasa bulamu bwo tontaasa. Mwala yamugamba tamutaasa. Ebyo byoliko gwamanyi nze tontaasa. Efirimu egenda maaso. Olabikanga gwalina kyonkweka. Kaakati tugenda okudda ku sayidi y'omwana ono. Ali ne maama we. Maama byamususseeko. Bannange ogajambulwangako omulamu naye mugenzi okugajambulwa. N'amugamba munange mwana wange ebintu byewanjagaliza tebyabadde bulungi. Waliwo ekintu ky'otayinza kubuulira buli muntu era nga n'omwana we toyagala kimubuulira anti bukyenkya olugambo ne lufuluma ne bagamba omukyala waawe omuzimu gwali gugajambula okugajambula olwaliwo olugajambula. N'amugamba mwana wange sina kyensobola kunnyonnyola. Kati ng'amugamba ekintu kino mbadde saagala nkigambe naye kansooke nkubuulira ekyama olyoke otegere n'obuzibu bwe wandeetedde. N'amugamba saagala kweraliikiriza mwana wange wabula ekyamazima ekituufu katongole twali tubaddeko mukwano twayagala nakooko. N'amugamba kyengenda okugamba kikaabya naye katongole si kitaawo. Emaali ofiirira bwereere si yammwe. Maama kalelengera. Maama lwaki bulijjo kale wali wannimba? Lwaki twamala obudde ne tugenda eri mbutuwulira bivudde mu ki? Mbutuwulira bivudde mu kugabana kw'ebintu. Ndowooza ali amanyi ndowooza katongole mu by'omukwano awunga nnyo. Ajja kukola ekiramu nga kikwatibwa ennaku ennekisa baataazaala. Omugenzi katongole. Katongole yakusa mwana wange. Munnange. Era ensonga tubadde mu kiramu. Katongole teyamuteeka mu kiraamu. Mwana wange kitaawo saamumanya. Kati ng'amugamba katongole waba si taata wange ani taata wange. N'amugamba munnange kino kyenjagala okugamba nsaasira naye simanyi oba onooguma. Kitaawo simumanyi. Ogusajja gwangwira nalinva kunona butungulu. Ogusajja gwamugwira. Bambi maama. Era omwana ono kyobulaba alina obukambwe bungi nnyo okuba ne kitaawe endowooza yamuzaala teyalina bugumiikiriza. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso.
Tuwaza meeting jo. Mama ni engeza kero ya yakwagala nga mwana we. Ate nga yakukuza. Munange. Nsonyiwa okutwala obudde nga ndaga nti oli mwana wa Katongole. Ye Katongole ng'omuntu yali akwagala kubanga yakukuza, yatwala obudde bungi naawe era buli kimu kyonna Katongole yabeerawo ku lulwo. Mama ekitegeeza talina kika, omwana omukwata ekika kye aba kiba kya nnyina. Bebo bosanga nga baziika eri ebbali w'amalaalo eri. N'okula n'obeeraawo n'oweejaaka n'obeera bakuba kuwaana gwa bigula ku muluka naye nga tolina kika. Era waliwo abantu ababa mu nsi nga balinga ekikweno. Maama alemedde mu muzigo, waliwo ekyamutambulirako. Byonna byekwesezaamu. Namugamba naye maama kati oba walugezigezi nga tomanyi nti oli kizibu eri abantu abamu, kubanga omukazi bamuleepinga ku busungu bwe yandibadde nabwo eri omuleepinzi mwana gwe teyandikuzadde. Afazaali okukuzaala ate n'akufumita. Ozanya n'okuzanya. Nze mama yakuzaala sina mama sina gwennyina naye wendi. Naye gwe guma tujja kubeererawo kikulu twesige Mukama. Tugenda maaso. Kaakati munange wetuveeyo. Efirimu egenda maaso. Gweyagala ki? Mbona otumete mu ofisi yange? Omusajja tagenze walooya. Kiki kyoya? N'omune ensonyiwa buddaage ekintu kye wasuubira si bwe kyali buddaage. Onjagaza ki? Era kwa muswaza. Sebo oyagala kujja kunswaza. Ogwana ne buli okagunswaza. Munnange mbadde nina okunnyonnyola aliwo ebizibu ebitali byebiyangu. Nenga akenzi gye mbikwitiddemu gwe nga looya munnange obeeko kintu kyogenda maaso n'okuwulira. Nanga mbadde njagala ompe eddakiika 5 ku budde bwe ne weziba. Nkuwadde 2 byagala okwogera eba tebijja mu ddakiika 2 otambule ogende. Namugamba nti munnange olaba we navudde awo. Omusajja gwe nabadde njogerako ono. Omusajja ono wamma nali namulaba ku mawulire yali weera kaayi. Omusajja abantu bamukyawa yali akozesa amaanyi g'eddogo. Nabanga akusanga n'akuloga ozanya n'okuzanya. Naga akankulage amalule be gamwogerako omanya eggulire kye lyali lyogedde ekintu kye bayitako olwaleero eri banka y'ebyamanenne tejjula eggulire lyonna erigenzeeyo baaba libeera emyaka na myaka. N'omusajja mukwasi w'abakazi. Omusajja repa. Azini rapist. Nse Katongole yaleka bannamwandu bangi. Efirimu egenda maaso. Binaali jawali. Nandamugenda kunja nentola abolopapa b'amawulire. Baali badde amawulire nga akwata abakazi nga muzi wa misango. Jjukira nti Nze Katongole yaleka bannamwandu baali bangi. Ate ekibi bambi Nze Katongole teyazaala mwana mulenzi yenna, yazaala bawala bokka. Katooza ki ekyamulesa. Wuliriza. Yaze kubuyera ayagala kukwata abakazi abo bonna. Jjukira abakazi kati ba. Emisango gy'abalooya waliwo emisango egisusse ogw'obulamuzi. Kati abasinga balaba omuntu ng'afudde mu kitundu bajja okudduukirira n'okuyamba bamuleke oba nnamwandu. Kati omusajja oli Katongole teyaleka baana balenzi. Kati omusajja ono omulogo kyamuwa omukisa okulaba ng'omusajja oli yafa n'aleka binnamwandu ebinyirira n'ebyana ebiwala ebita ebinyirira biti. Kaakati ekyamuleta mukungu bagakono ayagala abikole ki abirepinge ate nga mu byeddembe tebikkiriza. Kati agenda kikozesa maanyi.
njagala ulabe ali wano waleete taata bamuyita na taata kuba yali mukwano gwa kitaabwe nga balinga ba Luganda kati nga mugamba ffe nga tebaatuwadde eddogo ddogo ki halimu Sima. Eddogo bambaganye besi bakagoye nze buli agala okumanya ekituufu namugamba yesiba akagoye muzeeyi we ebintu bye yamulekera ajja kubimuwa kubanga bubadde mu nkayana enkayana ezo zibe nga zivaawo era kyekyandeeta okumalawo okitegedde jajja namugaa nejjajja anye nze siina ngeri gye nsobola kukakozesaamu ne kati ngaamugaa jjajja nze nange akagoye ako sobola kakozesa ki kyogambye bw'ogamba okozesa akagoye obanga ayita embalulo obanga mubuuza jjajja nze siibalulwe wandiyagadde oyagala ekyokumanya byayogera ebyo oyagala obenga omanya buli kimu kitaawo kyayagala okuwa ye jjajja ono naye ajje mulookaano waliwo abaamutegedde naye nga kati abeerako tageti zabeera atunuulira kubanga naye ng'omulogalogo okufunamu aba tayagala kukola loosi kati yamugaa situka tulabe kyuka tulabe otindabe oba akagoye kanaakutuuka ogenda okwetegereza bambi bukwota ono si wakabina naye tumbina wanjajja mwana wange akagoye kano tekakuboole naye nga osobola ekitobe kiri akagoye kayinza okuboola mwana muto wanjajja owaye ogenda kukivuga oba okyagadde nga gwe kyesabidde ekyo ojja kukiraba tekamanyi nti keesabira ekibabi okwesibe tekamanyi nti keesabira ekibabi kagoye jja keesiba ajja kujja genda ofugire tulabe akawero wesibe yingira mu nju ofune akawero yingira munda ofune akawero kakazi kattu mukujja tofayo nzija kakazi kattu wange ekituufu kyomama kyogamba kakati kye baakolanga bajja basinkana kuleeta omulokole kwatagane kuyamba nga mugamu nenzize nga njagala embeera eno tubaye nga tuyambagana engeri gye kiri nti kati kale nze nnyinza okuba nga siri wa famire ennyo naye ate munange mukwano gwange neeraliikirira ono jjukira afaayo kubanga akimanyi jjukira ne kiri girlfriend kye baakiwadde akagoye ate buli akwata akagoye ako n'akeesiba afuna ekibabi kati ono kyatidde girlfriend we kufuna kibabi omusabize kakizudde nga si mulungi kati nga looya amugamba omanye ekikulu ekiriwo omusajja ono ye twakizudde nti mubi kati mwagala nze mbayambe eki tuyambagane mukuba nantwagala tube nga tugira twafunye engeri nze twafunye amagezi ag'okulabika tulina okuyimiriza omusajja ono engeri gyali mulogo twafunye engeri gye tuyinza okuyiiyeeyo eddogo mukwasi w'abakazi kati nga twagala tufune embeera baagala eno embeera bagikwasaganye kati nze nammwe mugenda kunnyamba ki kati muyamba nga tannakwata olwo ate abakwatiddwa akyogera nga luwa abakwatiddwa kumbe ye kennyini engwala gwe zakutte mmwe muli mu byammwe ebyo muli mu byammwe mmala budde mundeke temumalira budde nze katonda yantonda era n'ebizibu byonna byenfuna yamanya we biggwa nze mugende n'ogenda temundeeta nnakwa munaataasa ki ebyaganye edda bamutuntuzza dda bamutuntuzza dda bambi munange ng'akaaba bwe tuveeyo nga tujja tudde erudda asikaali nja kuba omuntu omuwabyo nja kuona omuntu omuwabyo tugenda maaso ogenda okwetegereza
kyekigenda maaso amate buzibu tabuki ana musanze ng'akutte akagoye akesibye mu mutwe ng'ali mu kusamira abadde asamira obadde oganya obikozesa nze ono abadde akajjayo ng'akambalidde kati amusanze tanayita mirundi 9 byabawadde oyo nzeeyo omusawo n'agamba omusawo oyo ebintu byabaga abadde ebigenda leeta obuzibu mazima bano tebabagamba kituufu ebintu bino ebigambibwa naye baze ne banyonyola ne bampa obukakafu bwonna era bwe twama benamaze otegeera ekituufu tulina kye twakoze kati ono addeeyo komwe nga omwana atandika okunnyonnyola ekyategeerekese nti waliwo ekibadde kigenda maaso nga munnange tetumanyi naye nange bannyinyonnyodde nentegeera Sandra kati ne bagamba mbu balina kye baakozeewo nyina ensonga etuleese ku bintu era bazze nga baagala omunnyonnyola ensonga eyabadde baleese y'ensonga y'ekintu eky'omudogooli Sandra nzira muba wali bataliyo taliyo kati kiki wakataliyo ekyo kirungi kakati nno omwami oyo si muntu mulungi alina bbali ekirungi wuliriza nnyo mbega agenda tuleetera obuzibu teyakoze eki yabakoze ekimu Sandra nsaba owulirize ekintu kino olaba kankubuulire amazima gali nti ebintu byafanire eno mbigobako naye sigenda kufunako yadde n'ekikumi n'eki Sandra nsaba owulirize omwami ono owulire kyakugamba kubanga nze yayogeddeko nange era nemanya ekituufu kyakugamba kituufu nsaba muwulirize tubataase Sandra kiriwo ekiti olaba wenabuda nejjo nga tumaze okukyankalana wenabadde wano omuntu wenalabye wenamwetegereza bwendi nga nyina ewantu wenali mulabyeko naye nga simu engeri gye namulabamu nga samulaba mu mbeera nnungi bwenavuddewo neŋŋinda nemunoonyerezaako nagenza omunoonyereza ngaomusajja oyo omuntu mukyamu wuliriza Sandra oyo omusajja mukwasi w'abakazi yali akukutteko yakwata mugamba omusajja w'abandi nammwe mugenda mukolegayo bemwagala nemutu ku bantu b'abandi vakweyo embeera bwe gyoteeka wuliriza gweyinza okuba olowooza nti noba kyokakyoka ebyaddala sobole kankubuzemu alina ekintu kyona kyeyakuwadde naye olimbedde kiki alina byetwaliwaoko tewandale wali ngalinako eminero yakwampadde kati bw'aba alina ebintu byebawadde ebintu byabikozesa naye mu ngeri nkyamu oluvaawo ng'akwata abakazi era bamuwandiikako dda munoonyereza gweraba namunoonyerezaako dda gwe sooka olabye kubanga nange nyini gwe nalabye wetunula nawe omusajja baali bamuwandiika mu mawulire nga bwali omulogo ate mu bikolwa bye by'okwata abasikazi abasiruwaza gwe kasita osiba akawero tukyogera tomujjukira tewamwetegereza kakati ndo Sandra yali abita bya muzannyo ago mawulire gafuluma dda n'amugamba olengedde ngafuluma dda nga bamukuba bamulaga nti nakwata abakazi olaba eddagala lyabawa eddagala lyakola kasita akuwa eddagala eryo nga lyabawa bw'ogamba mbu simanyi oyita gumuzimu ye yajja kati ate amanyi alina mangi engeri gy'alinamu amaanyi g'omuntu agatta wamu n'ag'ejjembe kwegagwe n'ofuna ekibabi kyona kiba kikutuukako kikyamu bannange ebyo kambi ng'amugamba amasooka oliko mugamba nedda tumugambe kati ebintu ebyo ng'amugamba tulina osooka okukola ffe waliwo embeera gye twadde tuyiyiza era waliwo pulaani eyakoleddwa kati ekyo kirungi pulaani ki gye babadde bakoze eddagala akabugo nga kasibe mulimu ebirimu kati yamugamba ebintu bye yakuwadde ebyo eby'embugo eddagala ennyini eddagala lyakosa lye tulina okutwala ku malaalo awali omuzimu gwe yeerimbikamu kati ekyo ekituufu kati ekirungi baagala bamuseetinge eddagala lye balikozese mu ngeri gy'atalagirira gikozesa
then bamuzuukusiriza kiboko nga za muzimu ajja ziwulira. Kati ng'asooka omukazi amukemekereza oba eddagala tannalikozesa ndi sinnalikozesa. Yali tannakozesa ddagala eryo. Kati ng'amugamba sooka oleete eddagala. Nga bakwata eddagala balitwale gye baaziika taata waabwe. Mwami Gitongole. Mwami Katongole. Nga bayitawo. Efirimu egenda maaso. Bajja butereevu. Kaaleeyo bw'oti. Ng'ayalayo. Sumulula. Baagala bamusiikulira omuzimu. Ate Katongole yayogeranga ng'aluma amannyo oba kati mbu omuzimu akola atya. Katulabe gye bigwera. Katulabe gye bigwera lwoyo alengera. Omuntu eyasoma okubeera mu ofiisi okuba ni kati ate okolera mu malaalo. Munange nga bamansa. Munange ng'asaba buli kimu ono alengera ng'ono asaba ng'asaba buli kimu asaba bulungi. Efirimu egenda maaso njagala weetegereze. Ng'ono akola buli kimu ng'ono bw'amulagirira. Kati omwami ono naye oba yagenda ku musawo kiko yajja amagezi ago. Kaakatiitawo. Kyennyuma. Bava ku malaalo kyennyuma. Bava ku malaalo kyennyuma. Totula mabega. Gwe totunulayo n'ojja otuleetera egundi. Totunulayo. Gende seri kutuma mabega. Basi. Bagenda kyennyuma. Tebakubayo mugongo. Basi. Nga beeyongerayo. Yaliwa. Mama. Kade we mwamaze okukola ebyo kyekyazeeko. Ebyakola si bituufu. Bwe twavudde wano tugenda tunoonyeza information gye twa. Kati bo we bamaze okunoonyereza ne bamanya ekyokukola. Ekyo kye kyabagambiddwa. Ye muzeeyi tasobodde kusimattuka. Kati ng'agamba mbuuza ye omulogo aliwa. Kati nga bamugamba ffe we twamaze okuva ku malaalo. Twakomyewo n'akagoye kali ke twagenze nako okusinziira nga ye twalagiriddwa. Ono n'addamu n'akeesiba era n'ajja akola ekintu kyekimu naye ng'ajjukira kaasoose eri kukima muzimu. Kati ng'atandika kuyita. Njagala ojje ondage ebyokukola byonna biwandikira. Tunuulira. Wankuwadde wagamba ebyokukola byonna ebisigadde byange ne maama. Ng'akola ng'omulogo bwe yamugamba. Ng'akola ng'omulogo yamugamba. Agenda okulala ekimukolako. Totunula mwana wange. Totunula n'olaba kitaawo. Taata ng'ozze bulala ate. Ebyobugagga byonna. Oyagala ate nga naawe oli kyabugagga oti. Olaba ekyobugagga. Kumpe. Ono yabadde mu kitanda wansi. Omuzimu gye gwavudde.
nono nava mu kitanda banna kyekigenda maaso yali yefudde omuzimu abadde atandise okwata wava ennyonyogeze jangu katongole oli ku baana bange oli wano ekintu kyotandise ekyokwagala okubibya ekyo oli akati badduka emisinde afudde oyo omulogo ne bamutuga maama kituufu omusawo yafudde omulogo bamutuze kale n'omusajja byonna byabadde agenda maaso nabyo byamuddidde gwe bw'okola eddogo ye yajja kati tuba tuli awo buli omulogo ono gwe yabiriitiriza akukumbuse mwiza ono yaseka musesi kiki ekibadde mukadde awulira esigiri ate amanda sigabirerya nono naye yakozeseza eddagala bambi kati ate yakibakoze wuli mufu wulira omuliro wulira okutalagga wulira ekigo bambi agudde ku kyokya ufudde maama nyapo kati bano bakusaliddwa amagezi ki agamba olenge banange munyambo bamunanyamba banange wawunira afa okufa wagala wafa nuna jatangaze emigisha shemi okwagala ebyobugagga mu kususiza ulira omuliro mu kyogo tuba tuli awolooza yekka nono naye bamukolezeza nono bamukoleza ulira okolera maama ulira okolera mulaba baali bamanyi bagudde mulaavu na katongole baali bamanyi katongole gwe bagudde naye mulaavu omusawo eyafudde dda olira okwakirira babadde bazenga amanyi jjajja akyali wano obeti banyonyole eyaganja okugenda maaso n'okukkiriza eby'emizimu ye waali ne famire ye bano babagoba mutwala ebizibu byammwe nga bagamba asikaali abafulumye nga bagamba asikaali fulumya muganyo tuyamba mutukoze bubi nammwe kiri bakira agenda kikutugira eri totuleetera fuluma genda kikutabukire wiiri nankiki nga babafulumya one buli kasaba mu nseko bababuukiriddwa wuliriza byonna ebibaddewo kyembasaba ffenna kale no mu nnyumba tudde mu nju kiraamo nga bwe kirina okutambula tugende maaso n'okakasa ekiraamo nga ekirina okutambula kale no nga tebannagenda nga mugambo waaye wulira okubabuukirirwa bano bafuluma kati nga mugamba nga bw'olabye ebintu munange mbadde era njagala kumanya oba okyanyegedde kuba obusongo bwe oba onyize mba njagala kuba kati simanyi oba onsonyiwe abayi oba kati omuliro engeri gye gwase nnyo nguzikize gwakazikiza ogwa jjajjaawo
wadde bali mu kizibu bali bakolezeddwa kabiriiti atoyagala kukola otya kabiriiti kale nno ono gwe baali banyiigira baasala ne bamusonyiwa akoze kyamaanyi okulwana bano bo baasigala embeera eba babuukirira tebaliddamu baagwa mu kizibu beetaaga essi okubabuukirirwa omuliro akasigiri kakutte faya ate nno ojja kiwulira tetuyinza kusukkakaawo eri mu Bumala Studios abali ku channel yaffe mutemwerabira okusubscribinga tubaagala nnyo abankumire